akakofira kamyufu omubanda okuva emagere unalumbye embalala mbera nga bwere mu kibuga embalala tugenda kubuulira kiri kita embalala Kyagulanyi nga agenda maaso n'okuba nti atandika national wide tour agamba nti owaye nga nabo batandise okugiragira tubalabe egindi nga General Muhoozi bwagenda wanaagende Kumi naagende Kapchorwa wuyo Kabale nange kanjiremu 2026 reloaded atandise Kyagulanyi mbalala basuzeeyo era tugenza okudda atuliriza ng'eggwanga eritibwa Russia bamaze okukakasa nti Prigozhin Yevgeny Viktorovich kakati mugenzi ebyaddala bakakasizza dda ne bagamba nti mugenzi yafidde ku kabenje k'ennyonyi akagudde okusooka babadde tebakakasa nga batubuzaabuza finally obadde okimanyi nti abadde alina abaana n'omukyala tugenda kumutunuulira Yevgeny Prigozhin naye nga bakakasiza ne bagamba nti ebyaddala mugenzi Ukraine bali mu kkungubaga bafiiriddwa pilot ow'omutawana gwe bayita Joyce babadde ne pilot ow'omutawana nga bamukazaako lya Joyce muleka Joyce kaabwe kayiise pilot ow'omutawana omu ku badde basubiddwako ennyo olukubo kuvuga ennyonyi ziri ze bayita F-16 F-16 nga zituuse afudde era badde President Zelensky yabikidde eggwanga n'akungubaga nnyo olw'omwana oyo gwe bayita Joyce pilot omukambwe abadde afaafagana n'abalashe wakati mu bwengula afudde mwebale tuliza mwenda abataddeko Pale FM kweri omuntu wabulije bwe tugenda okutambula era nkakasa nga omaze okwesiba enkoba atugende maaso n'okuba nti tulumba olunaku olwaleero kibuga mbagambye nti bulinga obuzibye naye ng'ate emisana wano wensinziira mu ddirisa lyange nsobola okulengera Sonko Musa naye abadde nga ataatuuke naye final amaze okutuuka wano alhamdulillahi rabbil alamin ate embeera ogiraba osekedde okulabika nti akacaayo osooka okateekayo eddoboozi ebeere nga lirikkirya bulungi babuuzeeko omulungi atuliza ku Power of Africa Radio wonna woli osinzira okulabika nti otuwuliriza webale nnyo balire ddala kutwagala ebbanga lyonna akakuba nga kano nkogeddeko ku makya nti ebitundu 5 mu kimu ku buli 100 akakuba kagenda kutonnya so bwe kaba nga katonnya alhamdulillah amina ku nteebereza obudde bwe nti bwe mbagambye ku makya wiiki etambudde etegusaidi weekend ndowooza ebyetwalabye byabadde ebyasiza okuntwalira gundi yabadde Russia kakasa nti Prigozhin yafudde kyo kimu ekyokubiri Zimbabwe naddamu n'awangula kyakubiri ekyokusatu President Museveni n'ajaguza emyaka 5 miramba emyaka 5 bamugattira Bungereza mu 7 so si wano ebiseera ebyo agamba kusinzira ku ye nti ebyobufuzi tebyali birungi nga tasobola kukolera mbaga wano n'agenda Bungereza yagikolera myaka 5 bazzeemu bakiyita batya ewaabwe bazzeemu kubakola ki simanyi ewaabwe bakiyita naye nga kye bakoze kyekyo bajjukira emyaka 5 nga bali babiri ye ne Janet naye era highlights ezabadde ku mukolo ogwo wagenze okulaba era ng'omutabani yali awo ku bbali myaka 49 Sonko bw'okuza omutabani wa myaka emeka 4 bw'okuza omwana mutabani tagenda mu 5 bw'okuza omwana omusajja taata bajaguza emyaka 50 kitegeeza olwamala obbawagattanga naye baamayo oyo ani yagamba ffe twalabye ebifaananyi bw'okuza omwana n'atuuka mu myaka kumpi nga mwagala mwenda mufuuse basajja bakulu oba tokyetaaga best man kati mu nteekateeka eyabaddewo omwana yabadde best man newankubadde nga abamu ate babadde balina interpretation endala ate etya nti ku bantu bonna balina omukulu lwaki ono yali ku lusegere egundi sooka otubulire embalala kiri kitya embala tugenda kutandikirayo ndabyeko nga timu yasuzeeyo abamu basuzeeyo olina kusooka kwekubya ekifaananyi ku mayembe g'ente bashami mu bifaananyi baba bitaddeyo jjo nga balaga nti batuuse naye nyina gentegeddeko nti security omukulu asuubira okutuukayo leeta ku makyata batwaze entaliiyo lubongo yagyali akedde ku TV zeeyo
in fact ku ssaawa 5 engeri gyayogera olulimi lwabwe nabo akedde ku TV mu Lubongoya ntegedde nti omukulu ye ku ssaawa 5 alina okubaako leedi yemu kwagenda naye bw'abanga wakubaayo ku ssaawa zino 4:10 ate ko kubanga yatuuse dda tugenda bibabulira of course byonna bigenda okutambula katusooke twejjukanye ne Sonko ono tumute